Kakati akatambi koli mu kulaba ako oyo mulenzi oyo mwana wa bulenzi oba osobola omuyita omusajja wabula yeefuula omukazi n'agenda mu mabbala n'akuula abasajja yeekuba make-up neyeetekako lipstick n'asiiga obuzige n'akwatagana amabeere n'agapampinga bulungi nnyo n'ayambala ng'abakyala n'agenda mu mabbala n'akuula abasajja baamukutte oyo gw'olaba yakwata kondomu n'aziteekamu amazzi zaateeka muno ne zikola ng'amabeere kati gwe omusajja baamukwanye bw'ojja n'okwata ku ttutu lye oyinza okulowooza bbeere lyennyini ng'owulira ligonda kumbe mulimu kondomu erimu amazzi engoye munda ateekamu kajiini just in case nti bw'oba omukwanye ye ng'omuntu mutaka we naye n'ayimuka tamuswaza kuba jjukira musajja kati ayambala jiini neesabika mutaka we nabanga mutaka we singa akyankalana ng'omusajja amukwanye tayimuka okitegeera kakati amannya g'akozesa yeeyita Shakira bw'oba omukwanye ge mannya g'akozesa naye amannya ge ye ng'omuntu ye David okitegeera ekintu ekyo so yabadde agenzawo ku Happy Boys ng'agenza era kukuula basajja ng'omuwala w'omusajja yamwegombye ng'amugyamu amukwana bw'amukwana ng'amugulira byakunywa mu kugulira ebyokunywa nga bwemanyi nti abasajja abasinga obungi aba ayagala wakufunidde wakwanidde ng'oli mukyala akwegombye akukwatirire akufiiringirewo nga bagendako mu ttooyi bwe bagenzeko mu ttooyi bagenza okutuuka eri ng'omuntu gw'abadde ayita omukyala okukwata ku mabeere gano nga yataddemu ki kondomu nga ze yataddemu ng'amabeere nga bayita babbawunsa nga bakwata mwana mulenzi kandooya eyabadde yeefudde omukyala amannya ge ye David naye yeeyita Shakira kiri Uganda maama nnyabo kasooke mukutuuseeko naawe omwerabireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiyo How many times have you been coming here? Huh? Huh? The second time. You come pretending that you are a man. You're a lady, you're a man. Stand up, stand up, stand up. Look behind. Stand your side. Disappear. Fuck you. Are you ready? Pass put your hands in. Pass put your hands in. Yamugamba nti bw'oyagala nkutamize Hello, jogera nawe. What is your name? Hello. What? David. I'm going to catch the way you are. Baby's name. You're using called David. Baby's name. The one you use when you're ready.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakale. Subhanallah, ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno, mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebujuuku lw'Emityana ye Haji Muksakale. Salamu alaikum. Eyo gye bayita Uganda. Ebyo byonna byonna obisanga wano, si walala, obisanga wano. Kakati njagala ombulire mazima ddala, omuvubuka oyo eyeefuula omukazi, okimanyi nti bw'omusanga toyinza kukitegeera nti ddala kituufu musajja. Omwana yeeyerusa ne yeekuba ekizigo lwakuba engalo zino oziraba. Omuntu eyeeyerusa engalo zino zikona, omuntu ng'akwata mu kizigo engalo zino zina engeri buno bwagaana, bonna buddugavu butya. Naye omwana yeeyerusa yenna mweru, n'alyoka asiiga otumwa, n'alyoka akasiige n'asooka akagira, kugamba ne yeekuba ka make-up, si ye mweru, n'ateeka ebbere n'aligira. Ne bannange kiri mu Uganda bannange. Kwegamba n'atuula mu bbaala nga nawe omusajja bw'omulabako mu butuufu olina mukwana bukwanyi, ng'olina mukwana bukwanyi, tosobola dde n'okusuubiriza nti ono musajja munno mpaka ng'omwambudde. Golooza bagenze okumukwata nga yakabba bameka. Naye munnange mulimu mission ezigaana, olwo olunaku olukera ku makya lulo nga lugaanye ne lukusaala kati ojje lwamusaze. Ennaku ze zibadde ez'okubba n'okukuula abasajja zibadde ziweddewo. Kitegeera ekintu ekyo. Kati nze nina kye nneebuuza, weefudde omukazi, oli musajja, lwaki okkiriza omusajja okukutwala mu ttooyi akufiiringe naye ng'okimanyi kyagenda ossangayo kigenda kukuleetera obuzibu? Okimanyi nti bw'oba ogeze mu bbaala ng'oli mukazi, ng'oli musajja, osangayo abakazi ab'enjawulo. Omukazi asobola okugamba ngulirayo ku kyokunywa, n'omugulira ekyokunywa n'otamukwata nako, n'amala natambula n'agenda. Kati neewuunya kino ekyefudde ekikazi, lwaki kikkiriza omusajja n'akisemberera n'akifiiringa okwonoona obubbi bwakyo? Tulaba nti kibibbisa busiru mu kyefudde ekikazi. Kati gyawonye bakikutte, bakiyisizaamu empi. Era bw'oba oli eyo ng'ono muganda wo bamukutte nga yeefudde nga eno e Kampala gy'ali yeefuula omukazi n'akuula abasajja, oba mutabani wo y'oyo y'omwana gwe wazaala, oba mama we kwali alaba simanyi, oba baganda be kwe bali balaba simanyi, yoyo muganda wammwe. Oba yabagamba akola mulimu ki, gwe mulimu gwakola. Naye abavubuka muve mu bintu by'ekisiru, munoonye emirimu mukole. Obwo bubbi tulabye abavubuka bangi abeefuula abakazi. Okimanyi nti ono omuntu bw'ati asobola okutta omuntu ng'akimanyi nti obadde olinamu akasente, okimanyi nti asobola okukutta. Era bye babakwata tebasaana ndowooza kuteekako kisa, kuba munnange abantu si bangu. Naye nga byonna obisanga wano Uganda. Uganda okubeera mu Uganda mulimu, it's a full time job, kubanga muli buli kika kya muntu muno mu Uganda. Kati nabo bakola ki? Nabo mwebali. Okitegeera ekintu ekyo. So naye nga njagala okuba nti ate mbeebaza mwebali kuba nti ate mugoberera CEO Michael Uganda YouTube channel,
mukola omulimu gw'amaanyi nnyo bakama bange. Era njagala okutumirako mwenna abasinzira mu ggwanga lya Saudi Arabia nga mundaba, abasinzira mu ggwanga lya Jordan nga mundaba, abasinzira e Kenya nga mundaba nayo mikwano gyange, abasinzira e Iraq nga mundaba nayo ninayo mikwano gyange, abasinzira e Dubai nga mundaba nayo ninayo mikwano gyange, abasinzira mu nsi zonna ez'ebweru Canada, USA, mwenna mbaagala nnyo mukola omulimu gw'amaanyi. Era nga njagala okubajjukiza nti gwe wenna ng'oli eyo nga waliwo omuntu eyakulya ssente zo n'akubba n'akulyaza amaanya, omwami wo yakunobako, omukyala wo yakunobako, amaka gayuuga mugalimu naye nga gambirigo, onoonyeza omulimu gubuze. Okitegera ekintu ekyo, oba olina omulimu naye ebintu tebitambula, owulira waliwo akuloga, waliwo akutambulirako. Njagala onoonye ku Sheikh oba Haji Mukisa Karim asobola okuba nti ate akulombera edduwa. Ebyo byonna bijja kuvaawo bigendere ddala. Bamuyita Haji Mukisa Karim. Mukubireko ku nnamba z'essimu z'olabaawo asobola okuba nti ate akulombera edduwa ng'akozesa ekitukuvu Quran. Ne bw'oba togenze gy'ali ng'oli eyo gy'oli kaŋŋambe nti oli Saudi, mukubire asobola okukulombera edduwa era buli kimu ne kitambulira ddala malidaadi sana. So munoonyeeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo. See Omaigo Uganda YouTube channel kwoli. Peace and love. Mwebale.